Deko ne tumubuuza mukulu owasadde obusuti nga bususse ne tumubuuza ku music we y'omu ku bantu ababadde mu shows za papa okuva we zaatandikidde no paka eri ne Masaka yabaddeyo. Tumwebaza okuba ate nga naye mukwano mulungi abasinga tebabaddeyo abasinga tebaatuwadde budde naye mboozi eno ojja kulabamu ebisingako. Sagala kudda mu bigambo bya David Lutalo because abasinga abadde ababuze ku maaso. Naawe sooka ogyerabireko emboozi eno omanye WhatsApp ne David Lutalo. Ebibuuzo bibadde bingi lwakubanze kye nalonzeemu kyemba gambye nawe kosoko obyerabire. Ya tuli happy kubanga bulijjo tufaayo okulaba nga tulanga kati bw'olangirako munno bw'oyagaliza munno ate nekitamuviiramu bulungi kiba kibi. So tuli happy fenna era ensonga lwaki twazze wano paka kati nga tukyali wano twagala kulaba. Kino kiraga ki eri band music? Lwaki mugamba band music? Oh no. Omuyimbi yasalawo okuyimba oluyimba kyayagala akiyimbe. Bayimbe nyimba style kati for example me nyimba style obuli gyenjagadde ne bw'oleeta arakeri nyimba naye. So tekitegeeza mbu kitone ekyo gw'okirimitinga n'ogamba kanyimbe style eno oba no specializinga mu style eno. N'omuyimbi aba muyimbi asobola okuyimba ekintu kyonna. Muzati yani oba tewategeera oba erinnya walisoma bubi kuba muzati oyinza okuba wategeera producer wange. No. Oli yali muntu mulala bali eyo muzino group timu za group era ebyo bya timu sibiyingiramu sinze manager wa timu naye muzati one of my producers era tukyali in good terms. Oli mulala sinze abiri mu timu ina management eyayo timu nga timu gundi sinze agibeeramu. So baba afuna obutakanya bwabwe nga baba timu balina okwerongoseza bye beerongoseza. Ontegedde bulungi taata inesuubira maama ne batereza n'oyo omulenzi naye yeetonda bonna ne beetonderegana ne baddamu ne batereera. Ate era tekwali mukono gwange taata wange saagala olimbe bantu tekwaliko mukono gwange. Akasemberayo ddala engeri gy'onyumya mu suuti bwoti muntu yabuuza ku mukolo gwo. Omukolo gwange emmere ejja kuba nnyingi mujja kulya mukkute gujja kuba gwa ssanyu nnyonyi. Naye nga gwo gwakumeka? Omwezi guyinza okuba ogwokusatu guyinza okuba ogwokubiri guyinza okuba ogw'omwenda guyinza okuba ogw'ekkumi gwonna gwe tuliteesa n'omwagalo. Kati we naama nguteeseteese nga nkubulira omwezi omutuufu. Ate kati nze omusajja omukulu nyinza okubeerawo nga neebaka bwe basitulo. Okay, oyo abadde David Lutalo ndowooza muwulidde teyebaka tulo alina omwagalwa so mugume omukolo gujja kubanga ate egujja bali eyo banyumirwa obulamu. Tulina ensonga z'abaana baffe bubebi bwaffe obwawesa Uganda ekitiibwa Esther Mutesa Asira ne Ezekiel Mutesa